Okay, tubaniriza nnyo mwenna abalayi baffe abalungi ku mukutu gwaffe guno omuganzi ogwa Tindi Files. Yes, amanya n'eddoboozi yenze Jona Saints. Omuweereza wamwe mbeerawo nnyo kubanga ate mbasosootera ebyo ebirungi ate ebyakabi ebizze bibangawo ate mu industry waneeno. Weewaawo wiiki eno weetandikidde amawulire mangi agabuyaanye ku social media na buli wamu. So n'olw'ensonga eyo neegatiddwako omukulu Sam. Tugenda kuba ate tusosootera ggulire ku ggulire na batya ate ebintu bwe byalabise. Omukulu Sam, buuza ku bantu tweyongereyo ate. Abatulaba ku Tindi Files tubaniriza mwebale kubeerayo. Muli mutya, mwasuze mutya, mwasibye mutya, byonna gye muwangaalira. Nze Samuel Kalungi, nfubutuka mu kitongole kya Zinga Yaffe. Zinga Yaffe. Ya, abantu abamu balowooza nti nze Obote yasigalawo. Aye nabagamba nti tekirina buzibu, kasa kibeera nti ye mukulembeze ke yafuga emirundi ebiri. Yes sir. Yagenda ate n'akomawo. 1 and 2. Teri yali akikoze paka kati. Nze njagala nnyo ebintu ebitali bya bulijjo kubanga bw'obeera tera nnyo gamba abantu nti olina okubeera ow'enjawulo okukola ebintu eby'enjawulo. Osobola kugamba mbu nze ndi wa njawulo nga naye byokola bya bulijjo nnyo. Kya bulabe nnyo okuba nti oyagala okubeera ow'enjawulo naye nga byokola ate bya bulijjo nnyo. So tubebaza mwebale okubeerayo, abakola mwebale kukola, abatannaba kufuna byakukola mufube nga kubanga mubikola ki nga mubinoonya. Yes sir. Nze bwe mujijja wano mbanzize kwongera kusomesa omusomesa kusomesa community development. Yes sir. Enkulaakulana y'ensi eno tuyinza kukulaakulana tutya okuva we tukuli tukwali abantu balowooza enkulaakulana kitegeeza kuzimba amasomero si bwe kiri n'amalwaliro nabyo birungi naye bwe banaazimba eddwaliro nga gwe balizimbidde tomanyi lwaki bali kuzimbidde oyinza okumaliza ng'oyonoonye. Si bebo betusanga nga babazimbidde katoyi wali ku kyalo naye nga tebakomekerera mu nsiko. Oluusi ate si kye bakola. Oluusi bakagendamu ne bakwonoona ne bagaana okukalongoosa. Waliwo olunaku olumu ffe twagenda eyo saidi z'ewakisa eyo. Yes sir. Organization gye tulimu. Kakati baatuwa boreholes oba galinga 30. Kati tutandika ozigaba. Naye waliwo ekyalo ekimu ekyasinga okuneewuunyisa. Baba wa borehole. Kati borehole eri neemala okuggwa bulungi ndowooza ati ne bagikozesa bulungi neekutuka neemenyeka. Naye ne bagamba simanyi abakubya bulooka bagikola batya simanyi biki nga bonoogamba nti omuntu gundi emenyese. Bwe twatuuka okugikanika kati nze nga mpulira bagamba bowaza afa simanyi n'okukanikibwa biki tubuuza sente mmeka ti emitwalo 7 egya Uganda. Kakati ne tugendayo tugamba what could be the problem? Twalo 7 egya Uganda negirema abantu tubabuuze bane kiki kyatuuseewo yafa agikola abeera agikola. Abasajja bali abagitukolera bandiise ne bagitulongooseza kofe naye twali tuteeseza nti bane buli muntu ateekewaawo nusu ne lwa 10 omwezi kuba eyamba community. Kyokka bannanga Abaganda abamu beetaaga kibooko zennyini sebo ne batulaga eyo tuveeyo naye kyebamanya kibati baatulaga nti waakiri bagenda ne bakagula obuguzi okitegeera naye nga tebataddeyo sente. Okay, Samuel nga tuvuddeyo eggulire erisakaatidde buli wamu eriri ku mikutu egya social media lyeri omukulu Gravity okubanga ate nkuyite kulumba kwanukula oba yalabye abakulu mu kamwa. Nyinza kirifaalinga ntya? Wali bakulu be yalabye mu kamwa just vibe. Olaba kati oyo Gravity Omutujju omulaba ebigambo byadayogera bwoba omwetegereza yabadde mu vibe okyegedde. Ekyokubiri
tewali bolabanga omukka manyanga nti waliwo n'akaliro somewhere okyegedde tewali mukka guva watali muliro wategeddwa okubaawo omuliro somewhere kakati ebiseera ebisinga abagravity omutujju balaba oluusi bakozesebwa ate oluusi baba balina bye beetamiddwa baba balina bye bayitamu kwakati gwe tunuulira ogambe byeyayogedde tebirina sensi mwamaanyi nnyo naye lwaki biraisinza attention ebuli wamu kwegamba lwaki bitaddewo lwaki gwe obimbuuza obudde buno okyegera lwaki why are you asking me tekisangika ate tekirabikalabi and that's the problem why could it be nanti kati kubanga mwe mulina ekizibu kye mwateeka mu society ne mulowoozesa abantu nti waliwo mu society yaffe mulimu abatasobya n'abasobya ekyo kikyamu president asiiba akibagamba akigamba abazungu nti mwe mu society zammwe mubeereyo n'ebintu byammwe it's okay don't impose kakati tulina wano gurupu z'abantu mu Uganda ezimpozinga ebyazo ku ffe oba ku bantu kati abantu ne baggwamu amaanyi ne batandika okunyiiga we have a lot of people tulina quite a number of people abalina kye bayita inside hate okuwala n'okuwamulira okukyawa okw'omunda ng'oli abeera awo nga bamubuuza jonooyo storage ng'agamba tombulya kasasiro naye bamugamba nti osobola kiteeka ku kamera nga nedda ssebo so kitegeeza nti waliwo obulimba obugenda maaso kati abantu abamu batandise okwetamwa ne bagamba nti enough is a what is enough mwagenda ne mukkiriza politics w'ebyobukulembeze okuyingira politics wa music industry because industry ya music is an industry eyetaga politics owaayo to manage it and to run kati mwe mwamixinga politics ow'abakulembeze ba Museveni n'ebitongole ebifaana bwe bityo FDC twatugende kati tulina Nuupu and all that ne mutandika ne mumixinga wamu ne mubigatta kati bwe mubigatta mugenda kufuna results ezifaana bwe ziti ez'abagravity omutujju bagravity bagenda tandika okwekyawa kubanga gravity byayogedde yabadde abyogera mu kwekandaggana kwekyawa oba kwekangabiriza ate kwekangabiriza ki omuntu okwekangabiriza ateekeddwa okubanga alina ensobi gyakoze naye wano kwekandaggana kwekyawa tijjono tulinnyeeko nnyo tukinyeeko nnyo lwaki mu kaseera kano yateekeddwa okuvaayo ate n'akola statements bwezityo because tolina budde gwe bwolowooza nti bwe yandigiddemu tewali budde gwe budde ki bwadde omusuubiramu ebbanga eryo lyonna eryaki ye waayagalira waaba ayagalidde abantu bakola okusalawo according to what they want and according to what they think ekyo ne constitution yaffe ekikolaki ekituwa ontegedde bulungi nnyo constitution ya Uganda etukkiriza ebyo byonna otegedde we have a right to our decisions and our ideologies otegedde bulungi nnyo as long as kyonna kyokola tekiyingira ate mu ddembe lya mulala otegedde oli bw'aba agambe nti nze ndowooza busaabala gizimbeko eddwaliro aba awulidde ng'oyagala nnyo amalwaliro ate naawe olina ettaka so nakulowooza zimba ku busaabala ku biiki y'okwoba ekyo bakiyita mu luzungu those are idioms mu luzungu those are idioms nti oli asobola okugamba nti kale omulala agamba kale olagamba kale bonna babakozesa ekigambo kale ontegedde naye kale zaabwe zitegeeza bingi okusinziira ku situation nekungeri gyabakire yes nti waliwo that is an idiomatic expression oli abaama akulaga abaako kyakulaga kyota nga akozesa ekigambo kya bulijjo naye nga kirina inner meaning ontegedde bulungi nnyo bagamba nti genda ogizimbe wali aba alina kyali mu kuddamu nti are you trying to say that amalwaliro ye problem ya Uganda yokka
nze nakugambye mu ntandikwa nti enkulaakulana esinga ku kuzimba enguudo amalwaliro n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Enkulaakulana kubanga nze ntera okugamba abantu nti waliwo oluguudo gye luli olulungi ennyo nga balwanikako muwogo. Would that be the best thing to do ku luguudo olulungi olukoleddwa nga lulimu ne ssente empitirivu ez'eggwanga ez'omuwi omusolo? Nedda baba. Ontegedde bulungi nnyo? So kiki kyengezaako okutegeeza nti tulina osooka okukola ku ntegeera y'abantu kubanga abantu be bali mu Uganda gwe gy'oyagala okukulaakulanya. Kati bw'eba ekulaakulana tusooke tutereeze okutegeera kw'abantu, tutereeze endowooza z'abantu, tulimbulule abantu. Waliwo obulimba bungi mu ggwanga. Nina akantu kesaategedde era nga njagala okantangaze mu bulungi. Statement eno yabadde provocative oba he was a well wisher ku nkulaakulana Bobi Wine gy'agala okuleetawo? Nkugambe that is an idiomatic expression. Nti oli ayogera ekigambo ng'ategeeza kirala. Oli ayogera ekigambo ng'ategeeza kirala nga ekigambo kyayogedde kirina inner meaning. Kugambe oli asobola okugamba nti kale naye nga gwe kuggwe kitegeeza nti nja kutta. Ate oli n'agamba nti kale n'osanyuka. Ate omulala n'agamba nti kale ne weeraliikirira. Otegedde oli n'agamba nti ogambye ki kale n'ogamba anzise nfudde. So naye ng'akozesa ekigambo kale. So understand gravity omutujju. Nti gravity omutujju balina okwetamwa mu bbo ng'abayimbi. Abayimbi bangi nkugambe mixture ya politics ono ow'obukulembeze nagambe politics ye waali era politics ali naffe. Okyegedde bulungi nnyo naye waliwo politics buli kintu politics mu family ewamu waliwo politics gwe mukozesa eggwanga si gwe likozesa. Ontegedde mu Bungereza I mean mu Nankani muki mawanga ag'enjawulo politics wanjawulo aliyo. Ontegedde bulungi nnyo kakati kyabulabe nnyo okukwata politics w'e Bungereza n'omuteeka mu Uganda kuba tebikwatagana. Tebina webigatira. Kyabulabe nnyo okukwata politics w'ensi emu n'omuteeka mu politics w'ensi endala. Kyabulabe. Politics is a science and art of managing in a society. N'akatale kali mu politics. Ne stage ye boda in politics. Ne buli wantu wonna n'amaka gaffe gye tuwangale waliyo politics. Nze I know how to manage my woman. That is politics and my family. Manyanga banyize. Tewalese sente zimala tebalidde kyamisana. Okyegedde era bw'oyingira bw'otegeera nga balina entunula gye bakutunuulira. Nawe weesika. Omanya bano banyize. Kati bw'oba omugezi tobalinda kutunuulira bw'otyo. Bw'okomawo papa ate ng'oli mukambwe nnyo naye ng'oleese ebyokulya bingi. Ng'osooka obibawaawo. Ng'obagamba nze nno ndi busy olunaku nsiibye ndi busy. Siibye entagala. Sifunye mukisa nagulya mmere. Kanabo nga beeteka mu kifaananyi kyekimu nti wammandoza naye asiibye ngaffe bwe tusiibye nga bakkakkana. Otherwise bw'otakola ekyo n'oddayo nga weefuula abejjagala. Taata tatwagala be baana. Omukyala agamba ono yafuna omukazi omulala. Ontegere bulungi nnyo. Family eba ekulemye. Family eba ekoze eki? Nene bw'aba abadde waakalya tuuka ewaka kaaba enjala y'ekika ekyawaggulu. Twana nze gyensiibye enjala badde busy. Ate obawe bino byoleeso bagambe mulyeko mubigire. Tino naffe tetulidde. Namwe temulidde. Mama nabeerabidde. Kumbe obadde tulina ssente. So kikyengezaako okugamba nti politics is with us. Kakati we must use politics to help our societies grow from one step to another, not to create hate. Obukyayi obwo butalina makulu. Okyegedde. Gundi tampagira n'olwekyo is my enemy. Gundi takkiriza mu byaffe n'olwekyo oyo mubi nnyo. Okyegedde bulungi nnyo. Kati bano abantu batandise okwetamwa. Kyovola nti ffe ba community expert tuvaayo kugezaako kulimbulula bantu, kutegeeza bantu bano basse kinoomu. Temwekyawa kubanga temwambala colors ezimu. Okyegedde. Understand the politics. Nti politics is just a game of managing society. Kati bano bama managing because for them they are doing business.
True. Politics is a business. Naddala wa leadership. It's a business. Politics is a business. In general, it is a business. Ochegedde. Nze bwe nkola politics wange w'okumanaginga music gwe nnyimba. It is business. Gwe nze oli bw'akola gundi. Ochegedde. Oli bw'akola politics w'okumanaginga hoteli gy'akolamu. It is business. Oli bw'akola business bw'akola politics w'okulemera mu buyinza. It is business to him. Yeah. Ontegedde bulungi nnyo. So kyabulabe nnyo okusigala nga tuli mwene embeera. Gravity yagambye ku principle. What is principle? Who is principle? Naye okimanyi nti abantu abasinga balabye endowooza ya Gravity eno ne bagita manifesto. Bagise manifesto nti naye alabika ayagala kutandika ate kwenyigira mu bintu byabufuzi. Anti tosobola gaana muntu kuyingira byabufuzi. Kakati ate ekizibu kyetufunye nti abantu abanafu ate bayingidde nnyo ebyobufuzi. Lwaki? Anti wuliriza, ekijanjalo bw'okisimba kisooka kuvundira ddala ne kiryoka kijaminatinga. The process of germination, ekijanjalo senga okiziika leero n'okiwa ennaku ezi ogenda otuuka nga kivunze naye ate kiba kigenda kumera. Era bw'osanga ekijanjalo nga bwakiteeka mu ttaka omanya tekijja kudda. Ontegedde? So the process of germination, ensi eno ng'eneegenda okutereera, bano bonna balina okuvaayo ne bakunama. Yes, ne bakunama ne balagawo obutategeera bwabwe. Omanyi omuntu bw'asirika aba n'omukisa ogw'okulowoozesa abantu nti ategeera. Naye waayogera ebigambo 10 abasobola okubuuka babuuka ne bagamba kino kisassalala. Otegedde? Kino kirimba. Otegedde? Kino kiyaaye. Kakati kyova olaba nti olwaleero bw'otunula abantu batandika bagamba, abantu batandika beekubidde ku sayidi emu. Olwaleero batandise obalansinga. Wanayita emyaka 10 okuva kati waliwo ebintu byotajja kuddamu kuwulira. Ngaki? Waliwo ebigambo byotajja kuddamu kuwulira. Otegedde? Sijja byogera abantu bajja kulwana. Naye nkugambye nti emyaka 10 nga giyiseewo waliwo ebigambo byotajja kuddamu kuwulira wano mu Uganda nga babyogera. Naye ng'ate kati babyogera nnyo. Amanyi g'abantu. Amanyi g'abantu. N'obabuuza ebisolo byebiruwa. Ontegedde? N'obuuza ebisolo byebiki? Byebiruwa. Nga n'ebisolo tebirabika. So kikyengezaako okulaga nti senga tunaalema okutegeera nti society yaffe ffenna teriiko nnyini waayo, teriimu ba custodian. Nze ntera okugamba abaana nti we are not the custodians of knowledge. Era na wano we tuli si ffe tusinga okutegeera. Abantu bali bategeera nnyo. Oluusi ne betwogerako ono babitegeera okusinga ffe ababyogerako. Naye this is our contribution. Ontegedde bulungi nnyo. Kakati leka Gravity Omutujju waba yakontributinze ekyo muleke ne contribution ye. Ontegedde? Okutegeera kwe n'okumanya kwawe okukoze eki? Okukoma. Totandika kwagala kumunaanuula kutegeera nga ggwe. Kubanga olwo oba ovudde mu constitution yaffe ey'okulowoozesa abantu nti waliwo abategeera ennyo n'abatategeera. Kyabulabe. Kubanga bano mwe muli mu branding mugiyise ideology. Waliwo abantu ababrandinze ekintu ekirala mwekwese mwogera ebigambo naye nga si bye mutegeeza. Okitegedde? Mwogera ebigambo naye nga si bye mutegeeza. Kati idiomatically oli akulaze. Okitegedde? Nagambe waliwo idioms. Kati oli akulaze nti kale bw'oba ogamba oyagala nnyo amalwaliro zimba busaabala. Eyo girabanga ey'okusaaga. But it is a statement. Nzito. It is a statement ekujjukiza nti no one is perfect. Can we work together? Tuleme kusonga ku side emu bano bali bano no. Buli lwosonga ku muntu zino engalo ennya ziba zitunuulidde ggwe. Lino eggwanga teririiko alivunaanyizibwako kulikulaakulanya. Ffe ffenna tuli menti okulikulaakulanya. Ffenna tuvunaanyizibwa kyenkanyi. Tetuliiko nti ono yavunaanyizibwa ennyo
ate oli yavunanyizibwa kitonotono tulina okukoleramu nga banayo. Yes, kakati gwe totandika kutunulira side emu nga tonnaba kugamba nti nno sente talina kyakoze. Sooka obuze gwe okoze eki. Taffaali kiri otaddewo. Nali njogera n'abantu ku Liberation Day. Yes sir. Nembagamba nti mwe mulina obunafu. Naddala abapolitician ab'omulembe guno, naddala abapolitician abakulembeze ab'omulembe guno, mulina obunafu. Obunafu bwe mulina, ba Museveni bwe baayagala okukyusa eggwanga lino, bo baagenda mu nsiko. Ontegedde? Yes sir. Mwe bwe mwagadde okukyusa eggwanga lino, mwesimbawo bwesimbi kuyingira palamenti. Naye onkola ntuufu, naye za njawulo. Ate enjawulo yaazo weebeerera enzibu nti tosobola kulwanyisa muntu ng'okola naye sikola naye tosobola kulwanyisa muntu, tosobola kulwanyisa kintu ng'okifunamu. Olina osooka okyekutulako olaga obutali bumativu, olyokolaga obutali bumativu. Onkyekere bulungi nnyo. Yes sir. Tosobola keera ku makya n'ogamba nti nze gavumenti yene entami ng'oli mu parliament. You are part of them. You are part of the government. You are part of the leaders. Opposition baffe balowooza nti bo tebali part. Bo balowooza nti bo they are outside. Naye bo bennyini nabo bali part of it. Bali part of this business. Okay, Mukulusa. Wetwogerera kati. Yeah. Gravity yeesitudde yeekutte n'atwala obusawo bwa sementi bubiri paka ebusaabala ku beach ya Bobi Wine. Kati kyekiri kye mbadde nkugamba nti that is an idiomatic expression nti kirina kye kitegeeza. Okyegedde? It is an expression. Ayina kyakola ki? Kyayisaawo. Akulaga nti ono agamba nti tuli bubi, laba ettaka lyalina, olaba kamera ekutte ettaka lyonna. Ontegedde? Akulaga video nga ziyonna eri bweti. Abadde asobola okubukwata n'abuteeka ku TikTok n'agamba nti bubuno obusawo nze mbuguze babukime wano. Naye lwaki atuuse ku site asooka akulage gwe wa bodaboda akayanira ku stage ye wammwe. Nti oli gw'okayana naye ate ali level ndala. Gwe weekoleddewo kaki. Kyekiri kye nakugamba nti gwe oteekeddwa okubeera, mulina okumanya nti enkulaakulana tegenda kuva mu NUP, tegenda kuva mu Museveni oba gundi oba NRM, tegenda kuva mu DP, tegenda kuva anywhere. Erina kuva mu ffe. Buli omu nga alina kyakoze ekikyakoze. Kati ekyo Gravity Omutujju kyakoze. Gravity ebyo byatandise okukola biraba. Balwa nawo bikola. Alina mugambo twalagira ddala ye yeeteese. Balwa nawo bikola. Kubanga kakati lwaki tugamba bwe tuti? Si mutima mubi. Naye kati ebivulu by'abantu byonoonese. Because of your ideologies. Oli ateekawo ekivulu, abantu abamu ne bajja bagamba tetulinnyayo. Kubanga ate oyo si waffe oba muki oli muna Uganda ate si wammwe kuki ogamba bitwaliddemu ne business z'abantu abasi byonoonye business nyingi. Gravity gundi ono mwana gundi waffe Alien Skin. Alien Skin senga teyali mugumu na kubeera nti yali organized nga twali tumaze okubeera nga tumaze okumuteekateeka yajja muteeketeeke bulungi. Mwali mumukubi ekigo bani mwabagamba nti gundi ndeki mwabagamba nti sebo waliwo abantu abalina amaanyi okusinga abannaabo. Waliwo abantu ennyo mu Uganda n'ebisolo. Tera amaanyi g'abantu kakati oba ebisolo byebiruwa kakati nga mulowoozesa abantu nti tulina ebisolo ate waliwo n'abantu. Olwaleero wenjogerera naawe senga tekwali kugwalirira nnyo oyo mwana yali agudde atandika. Naye what do you lose? Olwaleero Alien Skin
aliisa abantu abasukka 10 awewe si kubawa mmere soogera ku kulya njogera kuliisa family job wise ekivulu bw'akikola akozesa abantu abasukka mu 10 ne mu 2 buli lwakola show waliwo omuvubuka we asasula rent somewhere waliwo asasula school fees somewhere buli lwakola ekivulu kati agenda gundi kugulawo radio gundi agenda eno gundi budu side ze bududa walitawa mbale agenda kugulawo radio yayo naye ekivulu kye abantu abakikolako bawera 30 essaawa eno aba aninga ontegedde bulungi nnyo kati senga yafa n'alemererwa okukola kubanga mwe mumukuba kubanga tayambadde nga bwe mwambadde tali mu kkala zammwe yandibadde mwavu kati are we fighting to have more poor people oba we are fighting to have more well off people okyegedde kyengezaako kulaga nti it is a combination, it is a whole combination of doing this, of developing this country. Now kakati Gravity Omutujju kyakoze ebigambo byayogedde mulamu bulungi omutwe si mulwadde naye birina kye bitegeeza. Waliwo okwekandaga era waliwo abayimbi kati abali mu inbox ya Gravity Omutujju abamugamba mwana waffe otuyambye kakati mwana waffe otuyambye bayinza n'okuba obusawo bwe bamugulidde tasobola kubanga yabuguzi okyegedde si ka sente nyingi but what I'm trying to say nkugambye ekyo abadde alaga kati Gravity ye first step yagikoze ekyo abadde akolagako ekiddako abantu balina okukkakkana ne badda mu shape entuufu naddala abantu abayingiza politics ow'ebyobukulembeze mu music. Bw'oba owulira nga okoye politics w'obufumbo kwata ekkubo yogera ne Jatindi gwe wafumbirwa mugambe nti mwami Jatindi tubadde mu love abaana tulina bameka bana abaana bano tujja balabirira nze nkoyo obufumbo onyuke kyekimwera ne bw'oba okoye music va mu music. Abantu waliwo kyebayita change of career, you can switch career. Nogamba nti nze gwolaba nali musomi w'amawulire naye kati ndi mulimi ontegedde togenda mu bulimi n'otandika kuwa abantu bali ku TV magezi. You are being silly. You are losing it. Bw'oba owulira nti wali omanyi nnyo ekyokukola wandisigadde ku TV ontegedde. Don't lose it. Bw'oba nga otegedde nti politics wa music yannemye abaana bankubye music bampunzizza kangende mu politics w'obukulembeze. Bw'otuuka mu bukulembeze tolwanyisa music, you are losing it because music gwe wamuta yakulemerera ontegedde. Kakati genda obeere mu kiri okinyikize oleme kubeera aga naaga obe kyetuyita ekireebereebe ng'omufu atannaziikibwa. Omanye omufu bw'aba tannaziikibwa waggulu mu ggulu taliiyo, wansi mu ttaka taliiyo, kyokka ne ku nsi temukyambalira mu balamu kibeerawo kireebereebe abamufu nga tannaziikibwa okubye n'omega. Era ebyo bigambo bibinze sibyagala mb'okubye. No. It's not about that. It's about ideology. Gwe bw'oba wakanya kyenjogera tell me is it okay okubeera aga naaga ne mu ggwanga ne mu magye. There is what we call dualism. Battamutte mujjawo bamuleka n'abayamba mu lutalo ne luggwa. Oluggwa bwe luti bappa gwe basooka okunoonya. Kyova olaba buli lutalo bwe luggwa bateekeddwa okubaako abantu be batta. Mu nsi yonna si wano wokka. Bwe muba muli mu lutalo
wabaawo abantu olutalo kasaluggwa wabaawo abantu balina okunoonya ne babatta ne bavaawo badde sikamanyako. Yes, kubanga they are threat to the prevailing peace. Ochegedde senga okizula nti nno gundi ani bamuyitani ono mwami Tindi Lawrence nga abadde ataakolagana n'abatulwanyisa nga muweru enkolagana, what they do bakujjawo toddamu kweraba. So dualism otunudde eno otunudde n'eri ontegedde bulungi nnyo. So kyamagezi bw'oba ovudde mu politics ow'ekikula kino dda mu politics omulala ekyo you have a right to that, but you don't have a right kugenda eno n'osigala ng'ososonkera abeeno. Kyekimu nabona abavubuka bagenda ebweru ng'ennaku ebayinze Kampala ebalemye, bwe batuuka eyo ne batandika oboggolera ebweru ku nsonga za Uganda n'obabuuza mujje Uganda tulwanirire eggwanga lyaffe because naffe tetuli buki bulungi ne bwe tuli. Naye gwe oba osazeewo okgenda kitegeeza olina okusalawo kwokoze. Okusalawo okwo ku stiikingeko tokuvaako, tobeera aga naaga. Ontegedde bulungi nnyo. So and that is where we are now. Waliwo obulumi mu bayimbi ne music industry. Waliwo abantu abava mu music industry nga tebakozeemu yadde ka association akabi akabagattanga abayimbi nga tatandikanga yadde ka association akabi bibi. N'asalawo n'agenda n'afuuka kansala, n'asalawo n'agenda n'afuuka gundi, n'asalawo n'agenda n'afuuka kiri, n'asalawo n'agenda n'afuuka MP. Kyokka ate n'ava mu MP n'ajja eno kuba Eddie Kenzo abagezaako okubaako bye batereza mu music n'abawaalira nkufuna. It is wrong. Gwe sakira music engeri gye wali musician sakira music oleme kweyabira gye wava tokuba bano mbw ate sente zemututte ziyinza okusobola okuzimba kiruddu alone is not the only solution to Uganda. Ffenna twetaagibwa one by one, so si just kuzimba nguudo, kuzimba amalwaliro, kuzimba amasomero. Senga tuba tukoze bye tulina okukola ne malwaliro twandibadde tetugendagendayo. Kituufu. Abantu balina kusomesebwa nti siriimu mubi temwesembereza siriimu ndiye so that to complaining anti amalwaliro temuli ddagala. You get my point? I get your point. Yes. Abantu mufo kyokkaayana nga bali eyo bafandwadde tuli mu byakolera. Ebitulabisa bibino bibeera bwe biti ebitulabisa ebiseera ebisinga. Abantu bafa musujja kusinga mu Uganda. Gwe gukyasingidde ddala. Diro wali okedde ku makya n'osomesa abantu okwambala gundi bunankani busimba bw'ensiri. N'okiteekamu nga initiative ng'ekibiina ky'ebyobufuzi nti ffe nga abannuupu tuzze kusomesa bantu. Eyo nsonga. Kwebaka mu butimba bwa nsiri. Gavumenti bwebawadde mwababufunye. Oba kale bwe twagenze mu America bino mujja n'abazungu mujja muzungazunga nabo mujja muzungazunga n'abazungu. Lwaki temujja na butimba bwa nsiri? Okyegedde? Lwaki temujja na butimba bwa nsiri ne mugamba nti kati ngaffe ekitongole kino tubawadde obutimba bw'ensiri ngaffe kino ekitongole that is what you need. Muongerezeeko so that yamba government somewhere because constitution yetusomesa nti ffe nyini tuli government. We are the government. Bali abatukulembera be bakulembeze mu government but we are the government. We the people make the government. Yes, kati gwe tojja kujja kutandika kulimba bantu. Kulimba bantu. Ntinze eggwanga ligenda astray nga gwe tolina kyokozeewo ate ng'olina obusobozi kuba kati ekyo gravity kyali mu kukulaga ku Bobi Wine nti olina obusobozi obusinga ku byoyogera. Kati you are mixing up issues. Ontegedde? Yes, sir. Olemesa abasigala mu music obakuba. Oli mu kutuninga audience yo. You are tuning your audience to hate the people you left in the industry in music. Kakati ate music ate gwe yakukola to get all this audience. Okyegedde kati bali obo balese nga basembye gwe totandikangawo yadde organization yakabibi ne kafa bo bakatandise ate mufo kyokka yamba katooka kuba
You get my point? Okajewo. Yes. Kakati. 1 is better than 0. Onteged? Yes, sir. 1 is always better than 0. Kakati bechibanga it is better than 0. Tubeere n'organization yembi tugitereeze yo nga yo okusinga okugamba nti tejja kubaawo. Okategedde bulungi? Nkategedde, sir. So tuyambe ku bannaffe. Naffe tweyambe. Yes, sir. Ontegedde? Eggwanga lisinga ku bibiina, lisinga ku gurupu, lisinga ku Museveni, lisinga ku Bobi Wine, lisinga ku ani, lisinga ku these people. Ontegedde? Kubanga Museveni asobola okufa leero. Uganda eggalawo. Tugenda maaso. Kati ate Bobi Wine bw'afa kati. Sigala era tugenda maaso. Kati why do we make it so a big deal? Nga tulina ebiri bigger than that. Oshegedde? Yes, sir. So tuddeyo kwekyo. Tudde kweye ennono ey'okwagala Uganda okusinga ekintu ekirala kyonna. Bwe tumala okwagala Uganda ebirala byonna bijja kwekola byokka. Okay, mukulu Sam nga tumaliriza obubaka bw'obusembe eri abantu nakyo ekiddako. Obubaka obusemba mpa abayimbi amagezi. Mukole music, mukole ebitongole mubitereeze, temweyagaliza nnyo kubba mu ssente, mubikole nga bigenda maaso. National Cultural Forum ekulemberwa Ragadi. Mwami Ragadi tuyambe, yamba ku bitongole bino ebitandika. Gundi national gundi tulina UNCC. UNCC gyo gireke kubanga bo batutwala butwazi, naye ekikulu kya byonna nti mutunulire nnyo wuma temugikuba ne federation. Ne federation temubikuba mubiyambe. Ontegedde? Mubiyambe ensobi ezirimu zikolweko. For example, mulina okulowooza ku kintu kya insurance, mulowooze ku ngeri abayimbi bana bagenda ebweru okuyimba. Butya bwe musobola mwandibadde mulina empapula zammwe nti bw'oba ogenda ebweru okuyimba osayininga wano ngenda bweru gundi yantwala gundi, so ati bw'ofunireyo obuzibu you can be traceable. Nawudde n'emisolo egyo gye babajjako. Emisolo nayo babajjeko kasente, ate babajjeko akantu akasente akali fair percentage. Mukyo bana abasalawo okuyingira mu politics, mukole politics, tekiina buzibu. Era we are not against you, we are not against any politician. Do your politics, naye togezaako kunafuya projects zitambula, kubanga fe tumaze okuyiga nga Abannayuganda nti politics is everywhere in everything. Ontegedde bulungi nnyo? Kale n'olw'ensonga eyo tetujja kusukkaawo. Tweyanziza nnyo tweyanzeego olw'endowoozaayo n'okusomesa okutuufu kw'osomeseza abantu abatulaba ku TV5. Bwe tosagamba nti kutuufu. Nze mmatidde. Gwogambye? Mmatidde. Nze nsiimye. Kati abatulaba we banaaviira ate basalewo. Kubanga ekyo kikulu. Not preempting ndowooza yaabwe kubagezaako bba manipulatinga. Okay. Nze Jonas Saints ku mukutu gwa TV5 gendera ddala maaso n'okuba nga ate osubscribinga. Eno y'ensibiko y'ebirungi, mubeere bulungi, mwera. Obadde onkubira nani? Ise bwe tukyamaliriza ole ku simu. Simu yange naawe.